Nangamba. Oli musiru. Kakambuko ye kali kamberera ki? Yako kekaki? Yoma ina kake. Ogenda kubazanya babiri kankwate mu kibatu. Ye ali akkiriza obwenzi bannange. Masana mugayina buli kibino obwenzi gabwambadde kati. Tolina kuleka sente mabega. Kankwate mu kibatu. Kukumba. Genda mu toyo fuke. Ogwo gofuse gwe nyini gwe ngenda okusika. Genda mutoyo ofuke wadde siriyo. Kati yenga ayagala omusulo gwo oba ogufuka yagufukire agusikire mu mpewo n'emizimu gye. Agutwale mu kibatu kye. Ugende ku nsiriba. Katonda wange. Ngamba. Era olinda nkugambe. Olwama n'omugamba sente nzifunye. Teyaninda kumalayo. Saagala kumanya bubaka. Weziba sente yawulako. Ezange. Kubanga omaze kuteekako. Olw'obukuba bwe nti jjajja. Naga weza mbulabi. Nagamba kakati. Bagenda kukubira kiro. Ko lwenyini. Yabirabanga ati abannange. Nemugamba jjajja baani? Nangamba ndowooza oli musiro. Jjajja yalina emyaka emeka egyalina ng'entondo otuuka kweyolevo. Omugambi bannange ajja kunsaba omuntu. Agenda kunsaba omuntu. Oba nti? Ate nte yali ekweraliikiriza akasente ke nti wali okafuna. Tirene lya sente nyingi milioni 3.7 oba 8. Ate omuganga yakakuwa milioni ezisuka ebibiri almost. Yagulira emmotoka akwadde ennyumba omwenge buli bukiro munye emitwalo 7 sisi nte wali ogisobola. Anti yali ejja kujulira omuntu. Kubanga nabirabanga bijjira kumukumu. Bitawuse. Engamba bino biyinza okusukka. Biyinza okutabuka. Bijja kundeetera obuzibu. Ngajja kuŋŋamba boboganyi. Mpa maama woyo. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MLife kwetuli amanya bampita Rimasam. Oba soro kompita Mechanic Bongo we bali kutulaba we bali goberera we bali tuwamanyi we bali tufuula bankizo we bali kukkiriza nti Kristo ye Mukama we bali kukkiriza nti Katonda ali omu era tayongerwako we bali kukkiriza nti yakutonda ina plan ennungi gy'oli era we bali kukakkana ne wejjako pressure gwakyalemedde ku pressure ne wano okujjukiza nti weteekera bwerere ku bunkenke eyakutonda byonna bisobola alina plan ennungi gy'oli mwesige efukamira osabe olwaleero n'enkya tokoowa lyeddagala erisinga kale nnyinza nti okwerabira okutegeeza nti bakama baffe batumala Bongo Charity Foundation tuli mu kuzimbira abaana ba ku luguudo essomero lituuse ku beam lituuse ku Oloprate balusaba obukadde 8,400 osereka obukadde 8,400 osereka osobola tuwa ekifaananyi kikusiigira tukusiiganga bwoli obuweereza buno ministry neyimirirawo nakusiiga bifaananyi tetujja kusabiriza muzungu n'omu tetujja kuwandiika bbaluwa ya kusabiriza n'emu waba twagala Bongo Charity Foundation yateefuke foundation egenda okusooka okugabirira foundations endala nga tukozesa ebifaananyi byaffe gwayagala okusiga omwagalwawo gwayagala okusigira ebifaananyi mu hoteri gwayagala portraits z'omu madiiro menye ekindekeki tuwakalimu akasente ako ketujja mu bifaananyi ebyo kekabezaawo ministry eno Katonda yatublessinga nga ayita muntu oyo zaffe naffe netukkiriza nti ebitone bye yatuwa teyabituwa kwekkusa
wabula yabituwa tubikozese tusasaanye enjiri n'ekigambo kye kinaalabika kitya nga ministry eno egudde naye ng'ekituufu okimanyi nti yajja kukyusa ebyo ebyali mu ministries endala nga tukkiriziganya nabyo. Lwaki ffe tugamba nti buli kadde tulina kuwandikira bazungu bbaluwa? Lwaki foundation ebeerawo na kusabiriza buli kadde kusabiriza nedda? Kakati twagala tutonda okuyamba okupya nti omwana ne bw'omujja ku luguudo olina muyigiriza kukola nsawo kukola ngatto, kati ebintu ebyo n'abitunda ne yeebeezaawo. Si kumukuba bifaananyi bisindikira bazungu nga empale ziyulise ayina eminyira. Nedda Katonda waffe tabangako mujama. Katonda waffe tabangako mujama. Katonda waffe abamu bifo ebirungi. Tosobola kugamba nti oyamba kaana naye nga gwe buli kadde mwaka na mwaka opositinga bwana buyina nvunza buyina minyira. Ffe abaana tubajja kungulu ne tubayigiriza okwekolera ministry eno, ne tubayigiriza okwekolera, ne tubayigiriza okukola n'okwebeezaawo. Kale naawe gula ebintu byaffe osobose n'okugyayo obwana obulala. Essomero lino twagala kuliggulawo mu bwangu. Obwana bw'oku luguudo bonna tubugyeyo busome Katonda waffe, busome okuva mu primary 1 paka mu P7 nga busoma n'ebyemikono. Gwe naawe alina ekimu kye eky'ekkumi ekyensi agamba nti enjiri njiwulidde nkyamudde ekigendererwa nkiraba, osobola okubaako ne kyotoola n'ogaa nti bannange kampeeyo omwana wa Katonda, obwana bwa Katonda buno kambuwa emitwalo 2 tugule amabaati 5 bakakadde kamu tugule amabaati. Foundation eno tulina n'enkola ya scholarship identity. Scholarship identity twagala bana 30 bokka. Omwana w'omufuule member w'oku ntikko kikyafuna. Omwana otumusomesa okuva mu primary 1 paka mu P7. Scholarship identity eno eggwako mu mwana wezze emyaka 18. Kakati ku myaka 18 we tumukuweera tumukuwasi awedde emirimu. Omwana we tumufuna asomera bwerere, bwasoma ebyemikono, bwasoma buli kimu, bwasoma okusiiga, bwasoma okubajja, bwasoma okukola olodingi. Mu kisulo mwe tumuteeka mu ndabiriro ekyasinza okuba ekika ekyawaggulu. Guno noguzenga mukisa twagala bana 30 ebifo biggwawo. Goli muna emitala w'amayanja omwana yakutabukako, omwana awasule wajjajja, bwasule wasenga, bwasule eno bamugobaganya. Mutuwe ekyo kiveeko. Sasula kadde kamu n'ekitundu registering wafune kaadi ye. Ffe tumukuddiza yina emyaka 18. Tetugamba ntumutwala ate n'otaddamu kumulaba, nedda ojja n'omulambulako. Afuna olidde n'awummula. Naye ffe ava mu mikono gyaffe okulekerawo musomesa nga wezze emyaka 18. Kakati ndaba abantu abalina embala y'ekijega. Osomesa ky'omwana kakadde kamu n'ekitundu emyaka 18 gwe weeyita ki? Okusoma tekubanko kwa bbeeyi. Naddala Katonda akulonze. Ffe ministry eno Katonda ye yagironda. Bwe tubasobodde okuweereza abaana abasukka 30 nga tetulina n'amasomero gaffe, olwanga tukozesa ati ne tubaweerera, olwo ate bano nga tulina n'essomero eryaffe. Mugyeewo obujega. Lekerawo okwebuuzabuuza ku bantu, okutya embala y'obwa sitaani eyo gigobe. Leeta omwana tomukotoggera. Ofe eno bwe naggwaawo nojja neekuyitako lwojja otegeera nti yali ya mugaso. Kale tusimbule Zanda. Obulamu bugamba ki? Obulamu olwaleero bulungi. Kolamuko bwoti. Jabwantu. Nezanda n'omwana ogwa mu kifeso ezo bengumi n'akuwulira. Nze siri muntu wa ntalo. Bakifeso baali bakubye n'okuba mu self defense bali bakifeso baali bakubye Zanda. Nduuza nzija kufuna bankuuma. Bodyguard. Amanyi nina matono. Basatu. Bana. Amanyi nina matono. Sisobola gakaniikirira. Bwe bagamba okuddawo okulivinga bampaga ku mabulungi. Nakuweereza Katonda sigalwanyisa n'abantu. Gabuuliza njiri. Nva wano genda Masaka kukola ku luseti. Nva wano gende n'okuyimba mu church ya Mukama. Nva wano gende n'okulokola kitu. Manyi genina nagasaba ne bagamba gakulagira bulagizi ne bibeera. Gakusaba busabi n'okwebaza ne bibeera. Abantu babuzeeko. Abatulaba balungi. Muli mutyeyo. Kansule muli bulungi nnyo ddala. Bagambye nti ndi bulungi. Well, ng'omuntu ndi bulungi naye kiba kintawanya liba ddagala erya pressure. Ate mbasagala nnyo kaaba nnyo. Nti neetaaga obuyambi naye nga mbeera nga neetaaga obuyambi. Okunyigirizibwa naye nga weewaawo ndi mulamu. Wasabyeko ku makya? Okukamala. Wow. Era kuba mbadde ngenza okukera ku makyawo. Okusula okwo nga nsaba nza okutunako ku simu yange nga Mukama anteereddeko aka message. Waliwo omukwano gwange amuyita Nolin.
abeera US. Ogenda kugula eddagala. Ngenda kugula eddagala. Ogenda digula. Dio sinaba digula ya dodimira naye nga ngenda digula akasente kwekali. Akasente kwekali. Norin. Utumire ko mubire ko boti mutadde. Norin, thanks so much. Oyo no? Ye mukwano gw'omuzungu oli. Naye omuzungu ekyewuunyisa ate munaye namba ye sigirina. Era ngisaba nnyo oyo yalinga muganda we yalinga sister we naye ate naye tagirina. Ate naye oyo obulamu bwamukyukira n'agenda mu America. Katonda omuzungu kamala okujjako gundi mbadde nerabidde ngizibikidde kakishati ya campaign mbadde nzibikidde ayinza okuba amasanamu bwe gamubuukako naye n'afuruka n'akyalo era bwe gabuuka obutuufu n'agenda kubanga ne namba ye sigirina ate n'oli sister, she is a best friend naye yagenda mu nsi ndala naye mukwano gwe namba contact tagirina kuba tasobola jimpa tasobola jinnyima kyentegeezeza naye yabula tagirina. Tumite emboozi twakoma wano ng'omuzungu oyo yennyini omusanze wakanga yeekyanze anti wagenze ku maleediyo nga tugenze naye ogugwe gwali gwa kudigoma kudigida budigiza ayagala nnyo okudigida yanti yajja muwulidde ate nga n'amasanamu gamubye enteegateega takyetegeerera omuloze omulesemu kasala kkubo nga bw'oba toliiwo awungira ddala atabuka okubira omusanamu omugambo ono yeekyanze omulubaalo omusawo omuganda agamba nti nedda kwata akazigo okasiige ku mutaka ng'ogenda mu kikolwa ky'omukwano omale ebirala obisiige mu ngalo obimukubeko bw'aba yeekyanze bw'amala obimukubako yaseka busasinalako kugaa nti nze mbadde nsaaga n'okusaaga so akunyiigira mu ddoboozi erijjudde ennyiike omugamba nti munaye mbadde manyi omugagga wange andeseewo nze gwe wateeka mu matiribona obadde ondekedde ani kubanga natuuka n'okwikanga ngamba nti bibi tuba sente zino zitwasasula ennyumba eno nnyingi oyinza otuuka ekiseera eyo n'onvaamu era yangamba no I will never. Arayidde yangamba I will be sending money every weekend and the answer will be happiness. Akusuubiza buli kimu osimayirinze namu nkulabaawo owase engamba wow nemuddamu kumuddamu otya kumuloga nemusabika kaboozi ne kakwajja nesonseka kuba akazigo kaliko bulungi wonna nali nakamatizaawo nenziramu nenyweza katugenda okuvaawo ng'ateredde nga ngenda ku mwami wa Naigala Hotel eyakuwadde show wa Naigala Hotel yaŋŋamba jangu olabe ebbaala yange njagala oyimbirengawo buli Lwamukaaga shezitansi okuyiika yali ampawo night nyimbirewo buli Lwamukaaga liposhi bakuwadde bakuwa 8 nona akuwa oyimbire buli Lwamukaaga ezo tezaali nnyingi yampa 200 buli Lwamukaaga kuba yalinawo n'abayimbi abalala bangi mu budde obwo wenesanganga ne ba King Michael nga nze bwe ntuukawo okuyimba omugagga waliwo nesangawo King Michael nga agamba asaba omugagga ayimbemu King Michael mmanyiyewo nnyonnyonyaawo kuba King Michael awo yava naye agamba omugagga mpaamu nyimbemu nyamba omugagga mugamba King Michael zino si sawa zammwe zino sawa z'abazandaman biba nene yamaani ate ogudde musaawa embi zino sawa z'abazandaman ne King Michael yenyini nali nakirabira nekirabya kinzijukiza twali tuligenda luddawa King Michael nangamba kale mwana zandaman ojjukiranga ebiseera welisubwa okubira nga ninzije buli ku Naigala wetwavangaawo ninsaba manager wawo nyimbemu omukulu wawo nangamba tetusobola kukuwa kuyimba gwe manya ajja kunyiiga zino saawa z'abazanda anti jjukira omusajja yalinga ayogeza mu nnyindo tetusobola kukuwa kuyimba Michael tetujja kukuwa kuyimba zino saawa z'abazandamaani osegedde ng'amasanamu gakolki eddogo emisambwa kuba Michael yandowooza yali atandise okuyimba naye Michael lido yali atandika
ng'akyalwana kubanga nze namusanga DJ then ate namala nayingira mu ndongo Katonda namwerayo omukisa najja ni maaso nange tuvaawo ku lunaku tuzaawo kuyimba omugagga nayigala wennyini n'omuzungu wange mukoze eki omuleesi wali kuddamu kumunyiiza ku luno ate sisobola muleka era omugagga olwamulabako nenkuba Farida kuba lwe luyimba lwe yansasulira omuzungu ow'ekifo n'oluyimba luli lwe bayita kiyita faali mu ggulu obuyinza erinnya lyo litiibwe emirembe gyonna obwakabaka bw'omugye bujje mu nsi zonna by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa ne mu ggulu tuwelelo emmere yaffe eyo gyotuwa buli lunaku limba lwo nali nalukola n'omulangira Suuna so kati omwami oyo yasasula lwa nnyimba ezo zaali 2 kati mulindi oli nagamba nage yenda muyita oluvannyuma nga amaze okukola omundi ogwasooka kati omwami oyo mala okuyimba oluyimba olwo kitaffe ali mu ggulu ne maama Farida kati ate ndina omuzungu yakoze emmeeza sente ze batuwadde wali eri omugagga ate ze tunywedde wano nga ndeese omuzungu aspendinze miliyoni ate omugagga atuwadde ameka 2 nemugamba naye sente zotuwadde entono saagala zigamba namuki namuzungu wange bwe namugamba nti mpadde sente zino tekijja musanyusa gyegamba tuyimba sikankuwe sente musanyuse tutambule tudigidde budigizi kuba tojja otya okuyimba wano nindaba nga abantu basanyufu ate ne babanga sente ofunye ntono kweganza ekyo nakirowooza mu mutima gwange omukyalo oyo saazimulaga naye nga ate oludde nze nali mmaze okwaka era nze bwe nadda eri eweeru nenkubira omusanamu omusawo omuganda eluminati omuganga nyindo za kibe nyindo za nfudu ku ssaawa 7 ogw'ekiro nali mmaze okupafominga amaze ozifuna nimugamba mulimu ngufunye wane eno nyimbye ku Sahara Naigala lunaku lwali lwa 6 sente nzifunye ngamba era olinda nkugambe olwama nomuga nti sente nzifunye teyaninda kumalayo saagala kumanya bubaka bwe ziba sente yawulako ezange kubanga omaze kuteekako konze jjajja wano wendi wenkubidde najja nankumbi kangende mu ka junction ewali mobile money ndabe wali ka mobile money onawe esobola okukola ki okusulirako ekikuba nsiko agamba yangu okuba kakati bwolwa nze ndaba bwova watolinayo weyongera okufuna zinagamba buli lwofuna ngoteekako ekiyange kyetaano yetafa ku mikazi ofunye kyetaano kuteekako ekyetaano kitaano kimukwatirawo kolanga nange wenki benkola nze njoza entebe nze akuuma entebe yo nze nkima amazzi namulondo mu bubakabaka obwa Lucifer nze agikuuma yayita ennyonyi kutwala ebuvanjuba ogenda okuwummulamu okuloga okulengera ebiri ewala yeyagamba gira mu ngalo ezegedde nalongoosa ba DJ bonna ne bakyuka omulundi gumu neŋŋamba kano naye nterako omusajja sente kati nesooka nendeko omukazi mu bbaala ng'adigida n'esipika awo esipika eyo atuvuganga mu kamotoka ako ketwalinanga next edition the phenomenal era nga buli kiro ogwekweditinga vidiyo abagugaddewo abatambuza bagaga ateka omukyala we ekirungi omukyala ng'abikolako byonna nga omukyala abazungu abo bamanyi baba respect esipika ate tumwetaaga alina byatukolera ebiwerera ddala nti asobola okuvuga ate vidiyo asobola ozikola kwegamba kale nga muntu afuuse waffe mouth purpose era nkumulekaawo ne mukyala we speaker yaliwo nga kwegamba kudigidde okutambula obulungi emirundi nekitambula bulungi ze nengenda nenteekako wali eri ate jjukiranga ne speaker naye namumukweka naye teyamutegeera nti muganga yajjanga kubanga omuganga yamulabanga naye nga amanyi kabulaza okugjako waliwo yamulabanga ensiriba yenyeenya
Daira. Nagamba wa sijunga ino kintu kyenyinya mu kibatu. Mu kibatu. Aha. Namugamba SPK. Lwaki ukole ebibyo kuvuga embuto kuno tutomeza. Aha. Naga kakati gwe tukirabye. Kale nedda ku bibyo. Obwongo babugulirawo naye. Muganga yali agala kwetumikiza namugula obwongo. Aha. Nemulabukirira nze kenyine mugamba wa. Kola bibyo. Ojja tutomeza. Musana mbwa kwatirawo mu kibatu. Nange aya yesonyiwa nsonga ya yesonyiwa nno kati nze kumuleka wali ngenda batekako sente emitwalo gye 5 gyo mu lubale ngakoma mu kibala nga tudigida gagga ngambo manyi buli lwa mukaga neita gokole ki ojje nga ne muga sente ntono ezo zokola ki zompa sobola kuzugirako kumuzungu yagamba honey they have paid you ogwe Nemgamba, I'm just going to sign a contract. It's going to be paying me, but tomorrow we are going to come back and then I sign a contract. Mugamba sent. That's Mugamba. Nasanyuka. Ira omwami uliwe nali Mugamba, omukolera ku mitwalo 2 nazigana. Nemgamba ku mitwalo 2 mu 5 buli lwa mukaga. Ongedemu kyeta. Ira nazikonfirming. Ekyo muganga. Okumukutulako. Kubanga ube tukulanga ate yahula muganga eno gundi nenga kati nenzinyiga obuto ebyotya nange kimu eky'ettaano ndoze ekyo muganga kiba kya 5 bakiba nakyo kya 10 ekyo muganga kiba kya 5 bakiba kya 10 ekimu ekyo ekyo ekyandibadde kati ekimu ne sitaani abantu bamwere ekimu ekyo 10 kola emirimu gye kati gwe kola emirimu gya muganga nzengana mwanga kya 5 kimu kye kya 10 wakimuwanga anti okola emirimu gya Lucifer ekimu ekyo 10 kye kikola emirimu gy'obwakabaka bwa Katonda ofuna omutwalo muweko 10 kati naye wali ogufudde muze ofuna omutwalo muganga yagalako ku kyabiri wuyo akinyonse ekyamu ekyomuganga tekyali kimu kya 10 ekyomuganga kyayitirira buyitirizi kyali kimu kyali kya 10 oba kyali kinene sitaani atwala bingi nnyo mu luvu twende maaso sitaani mu luvu twala kyonna Katonda yayagalako katini katambuza emirimu gye sitaani agamba tutema kiwato mumala okumuwa ekiwato sitaani agamba kati ekiwato sikyagala njagala paka wano mukundi bumala okumuwa ngaka kati njagala paka mu nsingo asadu sitaani ya asadu oli yatwala empologoma omukira agwagala ogwente ekisambi akyagala omutwe agwagala ekifuba sitaani atwala buli kimu sitaani tumugoberera omusajja oyo yali akola okumanya yali akola nga bwe yaŋŋamba tigutike ku siti zange omanyeri omukomenti waliwo abatagala mwogeza kati mwogeze kuba bwatyo yali ayogera kasota waayiriza mwogeze tuva abaveeko kati baagala tulimbe be batugamba nti tulimba kati baagala omwogeze mu ngeri gy'atayogeranga mukufumita eddobooza nagamba tya bw'oteeka ku sente zange muganga ebirala bitambula gumanya ekijja maaso teekako sente onkubire era namala oziteekako kati nenvaayo wali mobile money naye nga nze bezigenzeeko amanya galeese nenzira ku bbaala kati mu kuyingira ku bbaala nasooka kuddamu omukubira waki wabweru nti jjajja weza olw'obukuba bwe nti jjajja naga weza mbulabi nagamba kakati bagenda kukubira kiro ko olwenyini yabirabanga atya bannange nemugamba jjajja baani nangamba ndowooza oli musiro jjajja yalina emyaka emeka egyalina ng'entondo otuka kweyo levo jjajja yalina aweza emyaka 8 yali tasaagasa yali mukadde naye olwo nemutwalanga mu bbaala n'abbaala twakuba mumpi yali mumpi
yakugamba ndozo oli musiru akuvumyemu yali mumpinga mu bumpi bwe buli kati nga mugumivu bwati kati ensiriba ze zo magulu eno wansi olaba ndege kutambula naye nga ziri mu lugabire empale ya jento atekako ekikooti kye kati mu kikooti omwo mwemube emiti ekisawo kiri eri munda ekikooti kye kyali kya kitaka mimanyi ebyo kya kitakataka okikunkulamu bwoti kivaamu enfuufu ng'amaviiri gerangalanga agataddeko ngalinga lasita eitatiisa muganga yali yalangalanga enviiri lasita bobumaali oba bamweyana naye omukadde bannange oli omukadde yali yamalako yajja gawani naye alabika yali adda buto takula kubanga amaloboozi engeri gye yalinga agakyusaamu agakyusa ati yagakyusanga nga waba alina omuntu gwabanga ali eri mu lubiri lwe nga waba alina omuntu gwayita asobola okukozesa eddoboozi eddene bwava mu mbeera eri eyakaloboozi jangu wano ngayinza ogamba gwe suuda oyo omulwadde omunaazizza kati olwo ate ali muli munda ng'ate waliyo baalagula naye nga bw'abanga avuddeko adda mu ddoboozi eddene naye nze nga buli lwe mukubira essimu ayogeranga kubanga nze nali mu bulambike ow'amaanyi gali ag'entebe essimu yange olumukubira ekonekitinga na kibatu ayogera naye nga bwanyonya bwakwata kubona ekiba kinyinyi mukibatu era enkali eri gye wafuka wali mu kibatu ku musulo ku kibatu ogwo yebeera okontrolinga gwe wootali yaba akuyina wano munki mu ngalo agamba bagenda kukuba essimu ate oba omuwadde kati naye agira bugiza ati nkuddi baganga bagaba bali akatonda anti ensiriba eri muno iriza erimu ebyokoola biri ebigenda ne bifufugaza omuntu ne bimuteekako simayiro ne bimukyusa n'akulaba nice akambi bagenda kukubira bagenda kunkubira omugambye baani akubuzizza ekibuuzo oli musiru mutuboozi lye oli musiru oba tewayonka mabeere nayonka jjajja jjajja ate naalikuze nga siyonse oyagala kunjigiriza kususa ggi nemugamba jjajja ate ekyo kyekiki naŋŋamba nze ŋŋenze linda bakkubire ajjako nga sibitegedde nenzira munda nembaala ne mukyala wange hani ngenda kudda munda hani where have you been had been message you hani kwekisingawo bandi yali ewedde kati abantu nga badigidaawo kiti mukazi nomusenga alina ku stage adigida yagenzera ku stage azibawe wabadde adigidira naye ali mukudigida jjukira muzungu nange mbisobola music adeno abantu bali abamukuŋŋaaniddeko bamutunuulira si yali omutinitini mwingaba yali modo nga ali very smart akubaka koti ka kingereza very nice looking perfume kyekyo azina nya bulungi nnyo nyenyagali benjole classic modo adigida ni banna adigida n'abantu yali friendly ne abantu bayagulira omwengera banywa ira mugagga yajjanira nganda bane ono omuzungu wa mujjawa mukaga mupagidde mumuwagidde tumuwagidde kakati aba ajja nga alabye omuzungu nkomyewo nange essanyu liryawo baleseeyo omwenge omulala ogugiddeko n'obutaala obutaala obwakasi mu bbanga awo yatumya waliwo buno mwesimanyi baguyita joini biki ogubeera mu kipa eya pinki eyo teyali Johnny Walker ebyo byomwengo wabigira watu tuyingira mu bintu byaffe bya mwenge kipa eyo ya pinki 15 yakutusomesa pinki yali kulinya ki Johnson something nehijanga kichupa ya pinki yaka ichikompora kati badigida nangamba honey that's for hours kasita kulabyeko nitumya kasita kulabyeko baby bwange ngoze olwayogera Luganda kasita kulabyeko baby bwange ngoze ningamba I came to enjoy kantumye I came in a holiday and I get a new boyfriend
my husband Zandaman says so. I love Zanda. Olona abinyumiza oli mukazi wa SPK. I love Zanda. Honey, I love you. Coins ngamba. Franklin, I love you too, darling. Nagamba, wow. Mwani jiru mwa. Munyigo. Mu bantu manyime mukubire emimwa bukaba. Mu bantu tuli mu bala. Mwenje ni gujanga gudigida gudigida. Abazinyi ne beyongera. Akungani. Kakati mugago oliwo yajira. Zanda mani. Omuzungu kwa mjewa banange Zanda no mugaga najjanga azina. Aje kunyiga munyigo. Nazinya nyini kifo. Aze kunyiga muzungu omunyigo. Aze kunkuba kama yongeza sente. Abiri galige mandenge no kwanyongeza ke 5. Aha. Banange. Nenda kuwanga ki? 25. Kati ate bajaduma. Ate yagogera ate no muzungu achi. Awulira. Baby. Sente. Sente. Ujukire bya sente babitigira. Sente. Zinvade ya kusoka kuyita eri kutereza byange. Mbere ko zenjogerayo. Kuba muzungu ayino kudda mpereza sente. Kakati ate bali kanga ntandise okufuna. Kiba kifudde. Bosa abadde. Bosi namusuno olubuto. Olubuto lwalulere. Lwaludde mu lubuto osunye. Namusuno olubuto bosi. Anyiza. Namunyigo. Nsonsuna. Nimga bosi. Genda nja kufuwa. Ninga mwachi kanjogere we chinamu nyinyi. Genda. Genda njagala kufunja kweto olulanyizo. Genda. Baby you want to gas? Nimugula. Kati nizire uyo boss mgambo wayi. Kakati onswaza ndinya mitu byange. Wankubide sima tujja mu lukale. Sana manyi mategera akasenta. Wankubide sima tujja mu lukale. Ujja mu lukale. Ziza kubali nga wankubide kubali. Asanywa. Mukusonye mugamanyi jasija kuvira kao. Lita Uganda wala jojitika ku ngata. Kuka kati mkaza genda kugamba ti ugenda kumpa city tagenda kumpeza city kageze bweru. Nangamba Zanda mani kwagala nyonyo. Pata kunyindo mongezi kubanga kati. Zanda mani kwagala nyonyo. Baleta Uganda walaji. Ngenda na kuongera emitwala emirala 5 kati kashi. Sisobola kunyiza Zanda mani. Bugo tulikolo ali ebala yonna ekyancha lwa kubagwe. Omuzungu wamalese bali mugini baguleta. Zanda. Echeta la chikuwate akugase. Nomenge bagulese. Awo musonyiye. Esimu nevuga. Ng'omuganga bwe yagamba omusamize. Nga nkyali mu bbaala. Nenzire bweru mu motoka. Hello? Hey, Zandaman. How are you? Nti I'm fine. Dozi yali ya mukazi. Kakati nze bampita Sala Tikos. Sala Tikos umanyi? Bali bali bayita Tikos bali umanyi? Ndinajuwirako. Badde njagala oyiteko ku bbaala yange. Onosobola okuyita buleero. Saa mekoro. Ziri ssaawa 8:30. Bucha. Tukyali ku bbaala waliye kunaigala. Ng'esimu endala evuze. Ne mugamba Sala. Oyinawo ki? Tencha ninawo pati yange. Nze mbeera sibadde sibeera Uganda, naye nina ebbala mu Uganda. Nze mbeera Denmark. Naye kayimbako kavuga bulungi nnyo ku Record TV. Ate ndi ku Dembe FM kavuga kakuze. Kyankuyimbirika abantu bange, Mama Farida. Ne mugamba leero sisobola kujja. Nangamba kwegerere kale yitawo yisi ku bbala yange nywemu tuwogere. Zisagala kugerera ku simu. Njagala kulaba on transport ngena mukuwa. Mafuta. Nkutidde. Mafuta gakulese ngena gakuwa. Ati tuwogere ne business. Namga kankudire nzija kesimu. Ngamba nansoka ne unyamu. Ngamba speak mugambe. Mugambe ku mugango ono. Muganga nganta bukidde ebintu nga bijira kumukumu. Sifuna akabenjo basifuna obuzibu. Nandaba ebintu bijira kumukumu. Ebyamagira bikuwera kumukumu agabula. Lucifer. Primatiri onaga okusigo naga kuwadde. Okukamala. Katolo njagala gambe speaking nga sina nakubira muki.
muganga njamuyiteyo munda mugambe wayi afuna omulogo naje nalaga n'ebintu bintabusiko ebirungi binzita gano masana mwenge gujja kudigita gagga bajja bacyankalana kati n'omulala mpise ngende kubalanda ngenda kufanya nsaasira amasanyo tegatandise okwagala okuvaamu amaziga tatise okutya anti ndaba ajja kunsaba omuntu oba ente omusalama ombi akunyumirizaako gomwana wa Katonda aliyo Client Beauty World okulinana Climax oba opposite Climax okulinana Stanbic Bank bakugumbya abizigo oyina olususu lwakutabukako oyina bimugabo oyina binnakonako oyagala okweyolusa ebintu ne bikutabukako oyagala koggamu gejjamu menye ekindeke kyowunya bubi oyina ogusa ogutategeerekeka beyune bali awo Makindye ewali edduuka Semaduuka bw'otuukawo obuuza omukugu Dr. Clanet wali bajja mukusongerako omukyala ali awo bavunanyizibwa nnyo era bw'omutunuulira olususu lwenyini lukulagira ddala nti mukugumbya olususu tukoye okulaba abantu ababeera awo nga balina ssente naye nga bagamba omusajja nga musiyufu omukazi nga musiyufu olwo ne bagamba nti abagagga tebanyirira ani yabibalimba ebyo oba otya omugagga ng'ate tonyirira teweerabirira buba bugagga kyobwo Katonda ajjuza ebibatu byaffe n'amasanyu g'oku nsi tumuweese ekitiibwa era n'emibiri gyaffe gibe ng'enjiri kale gwe muganda wange aliyo Katonda akuwadde akasente naawe atannakafuna bulungi Client Beauty World akantu ke sika bbe yasavinga buli grade gendayo omuganda nti bannange nze amannyo buli bwensi nagavaamu omusaayi bannange njagala kugejjamu obutiri bunsuseeko njagala kutonyiwamukko njagala kwerukamukko njagala kufaanira ddala mukolo gwange gwe ŋŋendako ogw'embaga olwo nno buli kimu akikole lekera awo genda maduka gye babaguza ebintu ebisiriza ne babalima nti bizigo Client Beauty World byajja okumenyawo twajja kugoba abafere mu nsi ya byakwewunda kale owayi anjima n'amaama omugambi bannange ajja kunsaba omuntu agenda kunsaba omuntu oba nti ate nte yali ekweraliikiriza akasente ke nti wali okafuna tirene lye sente nyingi milioni 3.7 oba munana ate omuganga yakakuwa milioni ezisuka ebibiri almost yagulira emmotoka akwadde ennyumba omwenge buli bukiro munye emitwalo 7 nte wali ogisobola anti yali ejja kujulira omuntu kubanga nabirabanga bijjira kumukumu bitabuse engamba bino biyinza okusukka biza okutabuka bijja kundeetera obuzibu ngajja kuŋŋamba bwobuganyi mpa maama w'oyo osaze nako ate byabaganga biggwa byokya mpa maama w'oyo ogezi olwo omulimbe liibye manyi ki bwe yali atwala nze akusooka nakutwalako baana b'oyagala ennyo ebya sitaani abikugirako mu bulumi era gwasembayo genda asooka nakuggyako abaana omukyala maama taata baganda bo lunooberawo bwannamunigina n'abaana nawe nakutwala ate era asooka kuggyako n'emikwano nekigenda nga gikuvaako ogenda okulaba landlord atandika okugoba mu nnyumba ogenda okulaba otandise okusula ebweru ku switi onywa omwenge ogwaleekereeke ebirwadde gye bikwatira eyo tugende maaso munange nga tagattaawo nga ngamba oba SPK mukoleki mugambeko kyama kinsuseeko kindi ku mutima ngamba osange bw'anaaba manyi anaabako byaŋŋamba ne binkyusaamu nga ndaba bino biyinza okuntabukako kubanga eri bampise ate ono ampise era mpite wampe ssente kati ate ono omukubira era ajja kugamba oba tuteekako muzano akwiga mululu sente zintabudde ziwateekangako omuganga yazikola ebyenfuna bikyankalanya nange aŋŋamba kale kasooke mpuliriza omuganga kyagamba kasooka ŋŋaana omulala omulundi era omulala naye kamukubire nali jamukubira nkeera niŋamba waaye nyinza okutuuka enkeera ngaomukyalo lyefudde ate omuganga yalina ekibatu ate yaŋŋambye sente zirina kujja ki endala namukubira ate essimu yange yabanga nga agirindiridde nzoli omuganga jjukira wamma essimu yange
yaberanga ewemo essimu kuba teyakolanga kunzenzeka kati essimu ye mubeeranga kumpi oba empewo kweziyo bate ziriiko yakwata waliwo yakwatanga n'emizimu gimulinnye anti okwogera bwatyo mukubi ekitegeeza ziba mpewo ze ziba zoogera ze ziba ziriko eddoboozi lye likyuka naye bwe yajja wano e Kampala ate eddoboozi yayogeranga lya mpewo si ye muntu yeyali azze empewo ziri ze zaali zizze omuzimu gwe gwajja ne gwesitukira naye nga guli mu bode y'omuntu omuzimu gwajjira mu bode y'omuntu kuba omuntu oyo nabeeranga naye okumala ennaku zaali 3 naye ng'ayogera ddoboozi eryo lya muzimu ddoboozi lya masanamu mukubidde ngamba jjajja nali ntamidde namu jjajja nka nyendula ku ddoboozi tompoganira tookera ku nsonga nakoyekoyedda ndi mutulo badde mpumudde yanja nti bankubidde essimu jjajja ya sente konze ye jjajja meka aŋambye tugendewo soke ntuukewo anyanirize ajja kumpa mafuta then twogere ne ku kisente ombulira amafuta gakuwadde ngamba kale jjajja ng'onsiramu mu ngeri ndala nkugambye ombuulira amafuta ga kayiringita akuwadde gammeka kwe njagala okusinziira yalaga okusensinga nti otandise okumwetamwa agamba kati kwayagala okusinziira alinnyise abagenda okuwongera okumpa ssente ezijja mu maaso zeyongereko kuba oli waba mpise nampa amafuta tampadde zakuyimba mpadde bubi mafuta kutuuka okulaba ku bbaalaye kitegeeza kati awaliwo eddaala nange nga jjajja mujjako nga nzira munda nga honey where have you been nga mugamba mbadde mu toilet nga njira ki pupu nagamba something wrong with your stomach nemugamba honey I don't know oh you're hungry nimugamba maybe baby nagamba let's go, let's leave this place and baby there's something I want to tell you. There's another place where I'm going now. This is another bar. Happiness? Nimugamba yeah. Nakoteeka mukali akantu yeah mando azimulinnye nangamba honey you don't love me nimugamba why nangamba honey are you not kaskategeza cha oli kinyewa sikutegedde oli naku zino are you not watu akasobya checho natukugamba sikutegedde tutegedde tikakatuji musiru are you not ngolo kitegiza ate no baby oyagala mukisingi rudde wanyiga yadi kakati olumama mukisinga olukuba kugamba bali aba SPK ne mchala we mwingi tugende mwingi tugulikawo bajja kunywa ireba batutobalika bagwa bigo meza ne bagitomera bagala bugirasi bagala chupa nene mulinda ate celebrity ina kuva otya tutabula na machupa teri jogenza mugagga already ankubiti nange mugagga nga muyita Mr. Boss wao atumya bawita banne I mean bawita nibamuleta omugagga njina ngamba Zandamani wanganya okwogerera okumpi n'omuzungu nyangu kusibule ogenda omugagga nansibula akusibula atya nagamba kano kenkuwaddeyo kakutambuze naye buli lwa mukaaga nja kuwanga emitwalo 25 kati gino leero ngikuwadde era 25 kaakano saagala weekwase kubanga nkuwadde Uganda wala gini nkuwaireki Zandamani webale nnyo kyokoze onyongedde obuwagizi n'amaanyi njagala bayimbi bonna balabireku ekyo bajje nga wano n'abalala bajje kati bakingi Michael nabo bazze naye muganya okuyimba leero ajidde mu budde bubi kwanza kale manager nange
nansibule mutukera nga baka indicator awo speaker ya jimanyi nge tekako butala buno butomanyiro bumyansa buno buva mu kifo kwa bayimbi dalina jwadikako we don't test it Zanderman so no monde manyi mutukaza feza bayimbi semandwa twayitekako buzungu dali so mulage bintu waliwo byali byankukutu tuba byakizikiza kati ate mbudde obato bira anti byakizikiza oboraba oli kumulamwa ebo zikirira malirizo ogenze mbulwadde myaka ukalya dakadda munange nga esimotoka ekaba SPK nkamutemera mu motoka tumaze okuweta eriko Ntebe road ebo mukwata boti okuweta wetera walinge wali kwa boys awo wakati awo nodda kati bwe twadda tuyingira Kibuye tusala tuyita ne wali Pride Theatre tugwawo Old Kampala police tusalingiriza awo twambuka tikoze lyawo waggulu gimakirira awo vule kikoni biki yaye tikoze lyawo around getutuke omugagga Salticos mu Denmark billionaire takudera mu kirefu anti ngire kunyumiza emboze nyumiza kyalo wange ndi naye tukola ebuvuyo gwe nkulaba engeri gyo takulamu ekirefu wandibanga wasajja laata kikiddeko tugende maaso ni kyansobera kale bambi kyantabula kyakutabula nkulaba amaanyi gakususeeko ngenda okutukiwa Salticos omukazi yakubye suuti enjeru sibwenzi buno esuuti enjeru sibwenzi buno embobeddeko bulungi empale enjeru bulungi mpanvu nga omanyi omuntu okubanga anyumye nga ebintu biri original ng'omuntu oli omutunuulira butunuzi maaso bwoti n'otiira onogamba muleese omuzungu nga naye anyumye naye kati byennimirira annange byennimirira ko bwe natuuka bwenti ate tikuziyeyena nnyo ng'alinga teyali endabyeko kuba yali yandabidda mu video nga amafaalida nga efubutuka olwedde bitambula kyala nga mpahaga naye ng'awunya bulungi ng'awunya bulungi anti kakati tugenda okutuuka ewa Salticos nga temotoka eziziri mu parking yenyini eriko Salticos number plate nga ya mmotoka ya bulungi emitto gy'omunda mulijja white nga nene bweti eryawo esomye wabweru nga liwo neziriko Salticos bar angamba honey ani wakuyita bwatyo mukazi wange muzungu mbadde manyi Salticos this is a nice car tuyingira nimugamba it's for the boss the one has called me nakama wow sure my honey baby ebintu nno bigenda bikolera ddala nkukyusiza life nimugamba yes baby it's you yeah honey we're going to withdraw some money this is so nice oh this is a very good place and this woman she's a rich woman you have to show money ngamba omukazi bwe muleeta ate wali bagagga bannaayo ngirokutya nenga awe nategeerera nti ebintu byalinye nimugamba okay honey nimbadikisa salinda kumpita nati kinyebwa salinda kinyebwa nali nabuuse dda salinda kubeera nati awo nezukuka nati nengisula ebbali tebo nati oba yali tebo nati oba tebo ki nati oba bad manners ayo nati bad manners tebo nati oyo musiru nati kirabika nati ako kategeeza kintu ekyo bakatulawo mu comment section tuba tujja kateeka ku Google tubuze nati means what nati ajja tuwa gulani nati gulani nati Grandi nati. Grandi nati. Netayiza ajja tuwa katuufu. Ajja tuwa katuufu. Munange. Nena abagoberere mozi bakamanyi bakatuyambikaawo. Akatu katubonyabonyeze bba. Waliyo benda bana bali. Ne batuyamba ku perfume. Banyino bala bamanyi okukomawo ne bagamba. Leero nati teyazze. Nati abatazze ne nati alina wakola ki? Wajjira. Ndowooza nati ababa kyamula. Nati munange ajjire watuufu walina okola ki? Okujjira. Sibya kupanga bupanga. Kubanga munange lugero. Munange. Omala salinda kundiita ki? Nati. Nanywegera. Kati bwe namunywegera jjukira namunywegera mu maaso g'olinga alaba mugagga. Ijukwenga olumya. Ujjukira bwe tuba tuuse mu kifo.
nali nabisobi bino musana mu yabadi yali ansomeseza botuke wantu bamba ate kwe toduma oba otuse kifo ogenda okuyimbira osooka noyimirira kebweru akwegayirire nolaba babazi oba bawuuzuma oba bayayana balina okulingira ngoli munyenye mu bo baba tonnakiraba toyingira ne mugamba jjajja kakati nze nazula ndi munyenye oli musiru kamuli kumpi ayagala nnyo omuntu omugezi bakubidde essimu kitegeeza bwotuuka wootuuse wogenda okukolera ddamu okubira oli akukima ebweru omuwendagiriro kwogenda okutambulira purogulaamu yo bwegenda okutambula bakuwulire wogenda okutuula todumanga muntu wa bulijjo ejanga yali yamalayo nnyo ebintu by'olubambo anti yalina n'enviri nga zirangalanga malasi zayikolangalanga nange ngomunankani yanteachinga mbere mukumbuulira nti engeri gye batatwale mu sente nga nywegera omukazi ng'oli alaba nagamba kati solatikosinasika nagamba kyokka bannange zandaman that's good kategedde bulungi kati nga mumala okumukola kikumnywegera nga bo bagenda ne spike ne mukyala wani we spike okunoonya wali banka bajjeyo akasente kati nga nze mugagga no yali atulinze awo omugagga nga ffe tuyimirizanga era atulinze naye nga omanye atulinze watulindidde biliyoni yange naye watulindiddewo memawati kutta obusumuzi obwo bw'emmotoka n'akawuwuuki amini n'essimu ye n'awunye n'akawuwuuki n'akawuwuuki nga bali bagenda omugagga nga nanyingiza bbaalaye weyantuuza wenyini waali walungi nga era VIP reserved table nga bagiwandiiseeko nadda Zandaman oba bakitayipinga kiro tebakitayipinga alina obuntu bwe omukyala muzungu ennyukuta nga bazitayipinze naye nga zaaka era olwatuuka bwe nti nali nnyingira bwe nti ng'oluyimba nga luvuga mafaalida natuukira mizira mizira nno kubanga niyo omukyalo oyo nasanga atuuziza dda abantu be nga beetolodde emmeeza kuba busedi babeera n'emikwano ng'emmeeza zeetolodde ziva kuno zikoma kuli kati ng'eyange nga mpanvu bwe ziti eno ya mukyala boss eno yange kati omukyala baali tebamusuubira gwe nazze naye awo omukyala ono omulala omugagga gwe nalinza okulaba yali ayagala otuulawo yali ayagala otuula nga tayagala muzungu ate muzungu ate yasimbula nga yabitandikire muzungu yandeta mbuna obulamu kuba kati muzungu yalwawo okujja kuba baali bakyanoonya banka kati mu budde obwo baali babategekera entebe zaabwe bali ne bongerawo space nebeerawo muzungu nga najja kudda eno omugagga dda eno kati yalina kuba dividinga kati mu budde obwo nga muzungu tannaba kujja mugagga ng'atuulawo olaba amaddu kati nga mpulira omugagga engeri gyampaanamu Zandaman, Zandaman, you're good. You're looking good. You're handsome man. You know how to sing. I want to be your good friend. Nimugamba. Zandaman obwenzi. Nimugamba oyagala mbere mukwano gwo. Ninga ndabanze onsikiriza. Sama otaso kwana ate omugagga. Anti badina wembukidde. Kyalo yo satula mu bwe tuyingira mu ndomo. Nabwe ulungululamuko. Nenzira ku muganga. Zandaman tosagira mbozi eri serious kati wacho bado obusewa badindira bidde kale gwe nyumya onkusonye ninkubira omukulu boss asuseko nimugamba wayi tutuseyo tetunayogera ku bya ssente naye akawo kawunya kukukka nangamba ogambye eki namugamba jjajja omukazi akawoowo kawunyako kukka n'emmotoka etunulanga muntu ekifo kyokka wafaanana bulungi kuzintya ate omuzungu mbadde nzize naye naŋŋamba oli musiru kakambo kwaye kali kambeerera ki yako kekake yoma ina akake ogenda kubazanya babiri kankwate mu kibatu ye yali akkiriza obwenzi bannange masana mugalina buli kibi n'obwenzi gabwambadde kati tolina kuleka ssente mabega
kankwate mu kibatu kukumba genda mu toyo ofuke ogwo gwofuse gwennyini gwe ngenda okusika genda mutoyo ofuke wadde siriyo kati yenga ayagala omusulo gwo oba ogufuka agusikire mu mpewo n'emizimu gye agutwale mu kibatu kye ugende ku nsiriba katonda wange gwe mwana wa Katonda katutandikirawo olulala tewali muntu alina kusiyaga mwana muto ye campaign hashtag campaign wadde ogindekedde nedda simu yange badde yagize gajingiddemu ettaka lyajingiddemu wajukubye omugere kale gwe mwana wa Katonda ali eyo hashtag not sodomy among children gana ebisiyaga mbaana abato gana obuseegu mbaana abato gana defilement mbaana abato gana abaana abato okubawa kibatasaana gana embuga za sitaani mbaana abato obwakabaka bwa Katonda buli mbaana bato abaana baffe basaanawo tetugenda kuba na ggwanga lyanca litegerekeka byonna bitandikira ku baana bato gw'omuzadde t-shirt eno ya $5 so tugulireyo t-shirt 2 1 2 3 4 5 6 netusiga Norini ayinza okugulirayo t-shirt Norini mugamba agulireyo t-shirt 10 tuzigabira abaana mu masomero Norin sister t-shirt zino zetwambadde zigezaako okutangira twagala bisiyaga akabonero kagezaako kutangira abaana abasajja kukambwana obutoni babukavula mu mbuga ya staan tutwala mu bisiyaga ate so bwe tutufuna abambala t-shirts zino baba bayimbi bannaffe enjiri eba etambula era sister oba osobodde okugulayo beemu babiri kaba kabonero kalungi ku bantu ng'abo betwagala okulwanyisa tutereeze eggwanga lyaffe weewaawo kale nno gwe kikola ali eyo enjiri etambule programu eno wadde tutusibwako AK Fashions awo kunabukeera abatunzi bangoye gendayo n'ebibuuzo byo byonna mu nsi y'okwambala bakuwe ansa ku ansa yaffe mama ne Katonda boogera tukyabuzako $9,000 oli waliwo eyatwayo $5,000 weewaawo ekigenda kukolwa so AK Fashions awo kunabukeera bagamba ensi y'ebyamasanyu ensi y'okwambala bebagina mu ngalo bakubire ku namba z'essimu eziyitawo wansi ali akikalimu ali akulindiridde engoye azijja mu mawanga gonna ve Uganda ogende mu nsi gy'ogenzeemu ate bakuyita omusama naye ng'ekituufu gowandiise bali bosanzeeyo abasama oyagala akapale oyagala akajampa oyagala t-shirt bwa beeyi sharia oyagala kanzu kofira z'abayisiraamu oyagala kepu zino ez'eswaga z'okuba n'omalayo ne bagamba nti weewaawo azze boosi genda AK Fashions buli kimu okikole mu nsi y'ebyokwambala awo kunabukeera ogenda osanga buli kiwali onoonya okuba omusajja aggumidde oba omukyala aggumidde twaluna n'ensi yange mweraba